Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, good day. How are you? Zenalongo nalubale nga nsinzira ku lusozi kiwa mirembe ebuga basese muli mutebe basebo ne banyabo. Nje baleko jonna je mtusaka engalo mwe bali kwekumira ku mukutu mwe bali kusubscribinga mwe bali kusharinga mwe bali likinga gwompya eyake gatta ku mukutu tukusaba ekigale kye kitunde waggulu okikoneko nakabonera kalaga nti mbutuufu osiima bye tukola waliwo pesa eryo subscribe likoneko waliwo n'ekyo ekidde nakyo kikoneko tumanye nti munnaffe buli tunabanga tutaddeyo akatambi ojja kafuna mbagirawo mwebale kuwagira mwebale contributions mwebale data mwebale kwagala buwangwa na bujjajja mmwe. Olwaleero njagadde twogere ku nsonga ebobya abantu omutwe. Oli yaŋŋambye Naalongo nina emyaka 7 sinzidde ng'obulenzi naye munnange ffe boolaba tukoze lubaale tukuze bakitaffe bakola lubaale nga ne bajjajjaffe bakyaliwo naffe tukoze lubaale abaana baffe bakuze naye lubaale yagaana okutereera tusaze ebisolo tuzimbya amasabo twazimba n'embuga weeryawo yafuukanga kifulukwa naye ng'embuga zonna weeziri twazizimba twaziwanga twaleeta abasawo baawanga ziri baateekamu buli kimu nga lubaale bwe yajjanga n'ayogera naye Naalongo tetulinaawo kikyukamu batugamba nti ate tulina omulongo twamukola naye byonna bigaanye Naalongo tugenda kukola tutya. Ensonga eno nsonga nkulu nnyo mu kacyo kano ke tutambuliramu ak'ebyobuwangwa era lubaale okwagala mutegeere bulungi ensonga eno yagenze mu education system n'ayagala abalage kiki kyategeeza musobole okukitegeera. Ensonga eno ndi mukuluka kibbo kale bwe muwulira kayitamu temwewuunya. Mpozi okuluka ekibbo mu luzungu bakiyita batya? Okuluka ekibbo weaving, bakuyita weaving? I'm weaving a basket. Kale ekibbo kya balongo of course naye tekiŋŋaana kwogera. So obuzibu bwe tulina ensangi zino nti syllabus curriculum mu lubaale yakyuka. Bwe yakyuka ffe twagaana okukkiriza nti yakyuka. What do we do? Tuyina abamanyi nga bo mu mazima bamanyi ng'asobola okukutuulira awo n'akumenyera Bunsen burner, what is a Bunsen burner? Buli kimu n'akimenya kuva lw'oyingira secondary okutuuka lw'otuula senior 6 tuusa lw'otuuka Makerere okoze dissertations biki byonna n'abikumenyera ng'abimanyi bulungi. Naye munnange that's not the issue. The issue is syllabus yakyuka, curriculum yakyuka. Oba obimanyi kyenkana ki, it doesn't count right now. Lubaale yasooka n'atugamba nti ekiddiba kidda wannyini kyo. Kati lubaale nadda mu nsozi eri emisambwa ne twagala tunone lubaale mu nsozi ezo. Ne twagala tusamire lubaale akomewo. Somo ne gitubuuza bw'owasa omukazi n'anoba bw'oba omuzza omuddamu butombaga n'osasulira ne bye wasasulira luli ng'omuwasa. Assume owasizza maama w'abaana somehow mufunye obutakkaanya
Obutakkaanya buyinza okuba nga tebuli intended nti oba okola kumunyiiza naye it is just a misunderstanding. Misunderstanding, oyina boss wo ku mulimu, boss mukyala, gw'omuvuga, ayagala omuvuge buli wamu, ayagala omutwale ne mu club omulinde, you know? So, weesanga nga you have to come home late. Ate tujja mulinda bulinzi awo nga gwe tolina kye weekolera, okay? So, ofunye ne kyolyako, akikugulidde, okiridde. Boss mulungi, muntu mulamu alabirira abakozi be. So, weesanga nga ojja kutuuka ewaka, tojja kulya, and the wife will be like, naye gwe, simanyi wafunayo omukazi omulala. Nedda munaye mbeera ku mirimu. Mirimu gyawa mpaka essaawa zino. Anti omanyi ndi dereva. Oli dereva nkimanyi. Naye gwe bosi otakimanyi nti oli mufumbo. Bosi akimanyi nti ndi mufumbo. Naye atayagala nkole emirimu gye. Kimukwatako. Bwe mba sobola kukola, of course ajja kufuna omulala ajja okukola. Owulidde. Mukyala bambi kankole tufune ssente. Kati kiseera kituuka nga madamu tasobola kyebeera ng'akwata mu bibye ng'agenda. Bw'aba akomawo era omuddamu butombaga. Kyekibuuzo emisambwa gyatubuuza nga twagala okusamira. And after that question, naffe twakiraba nga si bwe kibeera, nga in reality oyina kutereeza ekyagaana. In this scenario ojja kugamba fine, kanoonye omulimu omulala. Kanoonye omulimu omulala nga tegunneetaagisa kukola kiro. Nsobola okutereeza amaka gange. Then ogenda onoonye omukyala omugambe timunaye naguli omulimu naguvuddeko, nafunye omulala okutakyanneetaagisa kutambula kiro, era nkukakasa essaawa 12 nja kubeera nga waka. Okay? So ng'ekyo lubaale kya bulamu. Lubaale si wakusamira. Kubanga lubaale yasamirwa dda, ebibye byakolebwa dda, byasobamu busobi. Awo awaasoba we weetaaga okutereeza. We weetaaga okukola ki? Okutereeza. Okay? That is the first step. Second step, ye ya curriculum enkadde. Curriculum enkadde ereese obuzibu. Kubanga abantu bamanyi nnyo. Naye nga honestly speaking, obumanyi bwabwe buli mu curriculum enkadde. Kyova olaba nti abantu bakola ne bakola. They can't see good results. Ne baba zirabye zibeera so temporal. And people like, twatereramu katono n'ebiddamu n'ebikyankalana. Twatereramu katono n'ebiddamu n'ebikyankalana. Lwaki? Kubanga curriculum nkadde emisambwa gyakyusa enkola ya buli kimu. Ate kino mbakakasa abasamize mu kimanyi. Omanyi, we have this mentality ey'okulowooza nti we are competing for something, we are competing for audience, we are competing for subscriptions and so on and so forth. But honestly speaking, with me, that's not the case. With me, issue eri nti you people need to know awareness. Awareness is my key. Hold it. I just want you to be aware. Like Sagara Mugambe, it's Mama Yaliwo, and she didn't inform us. Hold it. Kubanganze, it's been long nga kino nkimanyi. Era nkitambuliddemu. It's more than 20 years nga nkirimu. Hold it. I've been silent for so long. People are very surprised okulaba nti GND because they're like, we should have known you before. Okay? They should have known me. Naye, do I want to be known anyway? It depends. Oba mukitegeera. Kubanga in this new curriculum, ebintu byakyukira ddala. Abalubaale abasinga obungi bakimanyi era bakyogera lunyeero. Nti lubaale yakyusa obuufu. Abasobola okumanyako ekitonotono bagamba yadda mu nsozi. Which is also very right.
kubanga ekiddiba kidda waki kidda wanyini kyo. Emisambo egiba gibeera mu nsozi nga terubaale yava mu bantu nadda ewaabwe, then ali mu nsozi. Kati gwe bw'onooba nodda ewammwe, it is about oyo akwetaaga okujja n'annyonnyola ab'ewammwe nti tagenda kuddamu kuyisa ng'ebyo bye yali akuyisa ebyakuleeta okukunyiiza, n'akolawo ebyo ebyetaagisa. Then you place your conditions and you're like, ngenda kudda naye bwe mba ngenda okudda, 1 njagala ekintu bwe kiti, 2 njagala ekintu bwe kiti, 3 njagala ekintu bwe kiti. Naye ng'essangi zino tokyasobola kugamba nti ngenda kusamira, and so I only need 9 days. 9 days are enough okusamira, and like the first day we shall be there tuyimba, tuzokwaniriza abalubaale, tuzokwaniriza abatende. No, it doesn't make sense these days, not anymore. Nze kyengezaako okubagamba, nze obuzibu bwange ki? Obuzibu bwange ye mokkeera enkya nga temukyayagala kukola nsonga za lubaale mbu olw'okuba muzikooye. Bwe buzibu bwange, kubanga nze njagala muzikole. Ensi ebeeremu emirembe, kubanga ekyokuzikoowa tekitegeeza nti olwo zo ne zituvaako. Ojja zikoowa naye nga nezo tezikuvuddeeko. Omanyi waliwo kye bayita okukona, At one time, obeera so busy chasing your dreams here and there. You chase your dreams, lubaale bwaziremesa, bw'ozichasinga, bwaziremesa. Time comes, ne weekyawa. Noba nga you no longer chase your dreams, n'okoneraawo. Kinobeeraawo nga wali badde mugagga, toli mugagga, wali badde mwavu, toli mwavu, oli walunguba, naye osobola okwetuusaako buli kyoyagala, ekitonotono owulidde. Bw'ogenda mu meetings ekika gwe toteesa kubanga obusente bwo bwakusonderera, toyagala kwesimba mu bali abanene abaakolamu, okay? Kuga n'owangalira mu bulamu obwo ng'olina ekikucunya mu ggwe muli munda nga muli owulira you have potential, nga muli ogera n'ogaana naye naali badde mugagga n'oba kyekyagaana, kiki ekyagaana? Otuuke n'okukirowooza ekigamba nti oba ng'endeka e Nigeria, oba ng'endeka e TZ eno bangamba waliyo amasanamu, n'otandika okufuna ebirowoozo ebikyamu kati ng'ebyo. Naye ng'ekireese obuzibu kutambulira mu nkola eziri outdated I say, yeah, that I insist. Kubanga Kabaka Mukasa yajja nassa obubaka n'agamba nti yakyusa obuufu. Ekyo bwe yakyogera, I'm very honest and I'm very certain nti abalubaale abasinga obungi abakulu bekikwatako baamanya nti Kabaka Mukasa akyusizza obuufu. Kabaka Mukasa bw'akyusa obuufu, what does it mean? It means nti enkuluze ya buli kimu ekyuse. That is the meaning. Everything changes automatically. Kiringanga ekitegeeza nti bw'abanga abadde atambula katugeze I'm finding a good example for that, yeah. Katugeze nti abadde akozesa Entebbe Road ng'agenda ku airport nga wali destination ye wakolera buli kimu. Bw'akyusa obuufu kisobola okutegeeza nti ebadde one way efuuse two way, oba si kyo oluguudo olubadde ludda Entebbe kati lwe ludda e Kampala, meaning nti katuvugira ku kkono oba ku ddyo, oba si kyo n'akyusiza ddala ekkubo n'agamba kati nja kukozesa Entebbe Express. Yeah, bw'atyo n'akyusiza ddala ekkubo. Kati gwe oba owoza kamulindire wano ekisubi kubanga bwe mumanyidde atera okuyitawo nga wa yavaayo takyayitayo ddya, yavaayo takyayitayo mukwano, okay? Nga takyayitayo, yeah. Era waliwo ebintu kati saawa eno abantu bye baloota naye nga balabanga ebisobola obbasuula eddalu nga tebitegeerekeka, n'olaba gye byandawula n'akusaba ensungi naye nga teriiko maki magwa
And you're like, since when? Nga jjajja ndawula bamuwa ensumbi eteriiko maggwa. And he's like, no. Ensi yange. Yeah, nandawula. Okiraba. A lot of things have changed. Bingi. This is a situation wajja okusangira omusajja gw'omanyidde ddala nti otanywa mwenge ng'agunywa. Why? Kubanga there is change of plan. There is change of plan. Buli kimu kikyuse. Enswa bw'ekyusa amaaso naawe okyusa envuba. Lubaale w'ensangi zino si oli gwe wagambanga nti mpaddeyo ennaku 9 ziizino ngenze nkole lubaale mumale. Kubanga si wakubira ngoma kuyita kusala biki kwesiga biki. No, si bwe kikyali. Bangi babikoze naye munnange era tebateredde munnange. So kino njagadde nkibabuulire muleme kukoowa nnyo. Okay? Yeah. Kubanga bangi bagamba twabikola naye ate era tebyakola kino. Tebyatereera. Si nti tebyatereera. Byaggwako munnange. That's the issue. Byaggwako. So kati kyetuliko kati enkola mpya zika emu kwemu. Era right now tosobola kusangayo omulubaale single-handedly akugamba nti omukolo bwe guti bagukola bwe bati. Kubanga buli kimu kiri mu trend ya kukyuka. So bubaka bukabusinga bulaga how it's going to be done. Ate from that nekibanga kikyuka from person to person. Oba mukitegeera bulungi. Kati yembeera gye tulimu. Yeah. Tokyasobola gamba nti bwe byali bwe biri nti era bwe biriba. Ffe bwe byali si bwe bikyali. Byakyuka. Okay? Byakyuka kusinziira ku mbeera. So whoever thought nti bajjajja bali so outdated that bakwata looko ne babako wamu we bagalemera, it's not true at all. It's not. Ebintu bikyuka. Okay? Yeah, kansubire nti mufunye ekyokuyiga era ne mufuna some answers eri ebibuuzo ebingi bye mujja mwebuuza all the time. Okay? Yeah. There's some few lucky people abagamba nti nze nasobola okukuuma akaliba ka jjajjange era nkalina. Please kakuume. Ako kasigala kali valid. Kasigala kalina amaanyi gaako. Yeah, kasigala kalina amaanyi gaako. Naye jjajjaawo bw'aba yalina akaliba gwe ng'oyagala okukazzaawo essaawa eno, nkubuulira amazima ogenda kuzzaawo kako so si kake. Ogenda kussaawo kako. Meaning nti emikolo gy'ogenda okukola gijja kuba giwaggwa obuyinza okukola ekikyo so si kiri ekyoli. Kansubire nti mukitegeera bulungi. So si kiri ekyani ekyoli. Kubanga essaawa eno bw'ogamba nti oyagala omuzimu n'emizimu gyatabuka gyakola ebikolobero bingi, si myangu gyakulabako. Ne bw'oba ogulabye si mwangu gwa kuluŋŋamya. Obasanga abazzukulu nga bakaaba. Jjajja yennyini ye yalinnya ku jjoba n'atugamba jjajja muzimu, n'atugamba obusente bwonna bwe tulina tubuteekemu mu nsonga tugenda kutereera era bwe tunaaba tuzimaze nga tumaze okuzimba ye nga kiki. Yatugamba tuzimbe ennyumba zaabwe, tuzzeewo ennyumba zaabwe 2 ezaaliwo. N'atugamba tuwange amayembe tusamire ebintu byonna bigenda kuddawo. Ne tuddira obusente bwonna bwe twalina ne tusaana ku kibanja ne tutundako ne tukola empewo. Sente zonna ne tuzimalawo. Naye kati emyaka tugenda mu 10 tewali kufa alina mulimu. Naye ng'empewo zaalinnya ku ggwe ne zoogera. Era bwe zaakulinnyako naye waziwulira nga zikulinnyeeko ne zoogera.
ne zibasuubiza ensi n'eggulu era ne mukola buli kimu nga mukyagala nga mumanyi kiwedde olukimala bwe muti banaabalabisa nga mmwe muvuga eziriko naye okuva lwe mwabimala ebintu byayongera kutabuka butabusi. Bamikwano, ekireese ekyo kyonna curriculum mpya. Please understand, curriculum ki mpya. Kyovala banze simala budde mu curriculum nkadde mbu nina byenzijjayo simanyi mbikwate mbiteeke mu bwongo. No, I don't. Why? Kubanga I don't need them. Sibyetaaga. Ebintu bikyukidde ddala. Abantu balota mu luzungu, balota mu luswayiri ne mu nnimi ze batoogerangako. Oli Lubaala ajja nga Munyarwanda naye nga ayogera Oluganda okukamala nga naye Olunyarwanda talumanyi. Nga talumanyi. Okay? Awoza Kimundi Munyolo naye nga omubuuza ebigambo bibiri eby'Olunyolo nga nabyo tabimanyi. N'omubuuza muzimu gwe wakula ng'oli Bunyolo nti ye wafa kuziika Bunyolo nti ye ate Olunyolo alwerabirira wa? Oba mukitegeera? So waliwo ekigenda mu maaso. Waliwo ekigenda mu maaso bambi saagala mwenyiwe naye nsaba mukitegeere nti kati bwe kityo bwe kikola ki? Bwe kityo bwe kiri era kati essaawa eno what do we do? Essaawa eno tukola emikolo. Kyenjagala ku curriculum eno empya. Munaayita eri hectic. No, it's not hectic. Awulidde ofuna obubaka bubanga bwakusaaga n'okola akantu kaawo nga kalinga kakusaaga n'olabawo enjawulo mu bintu ebyokusaaga. As simple as that. Bwe kityo bwe kiri. Kati bano batwagala by'amaanyi. Aliwo jjajja. Bye bali bazzukulu. Jjabba kuba emiggo. Ze gwe mulaba sizannya. Wa tebikyakola. Ali gwe boggolera nga bawaŋŋamba kino tekyatuukirira. Jjajja muzimu naawe tulekeemu. Tulekeemu jjajja. Leka tukole emikolo gyaffe. Tugituukirize. Era biseera ebisinga obungi empewo ezo ezirinnya ku mitwe ne zoogera zeetaaga okwekenneenya. Zibaako emikolo egizigenderako egizuukusa amaanyi gaagyo ne ziba nga teziba kuba biwenge, kubalimbalimba, kubanyiyansi, kubaleetera kulaba nga mukoze nnyo, temufunyeemu, musinze kufiirwa. Fiiriddwa emikwano, fiiriddwa bizinesi, ofiiriddwa ssente, abantu bakwewala balaba nga ggwe yazolika, ate kati kooli mwavu teri akwetaagira ku ddala. No, teweetuusamu eyo mbeera. Teweetuusamu eyo mbeera. Saawa eno ekitegeeza Lubaale kintu kitonotono. Katonda bw'akuwandako eddusu pu n'ofuna omulungamya asobola okulungamya obubaka bwo, ebirooto by'oloota, oba omaze. Kubanga omulungamya oyo asobola okumanya kino nakiranyonnyola nti osobola okufuna ekirooto omulungamya wo n'akugamba nti ekyo nga tonnakikola sooka okole kino kubanga ye abaamanyi tosobola kwesiiga bizigo nga tonnanaaba. So obubaka bwe bujja nga bugamba nti weesiisirize, omulungamya omutuufu akugamba sooka ogenda onaabe olyoke weesiisirize. Era Lubaale waaba akimanyi nti ajja kikugamba kubanga amanyi nti kye kisookerwako kusinziira mu kumanya kwe ng'omulungamya. Saawa eno twetaaga ki? Twetaaga balungamya. Era Balubaale bannange nze mbakuutira kimu, mwongere ku bumanyi, mwongere ku maanyi. Obumanyi tubwongera tutya? Obumanyi tubwongera nga tukola obusera obw'enjawulo, nga twebakira ensozi ez'enjawulo, nga tuwaayo obudde obw'ensirika ez'enjawulo, ne tusobola okwongera okuwa room empewo okukka gye tuli zibe nga zitwongera amaanyi, obuyinza n'ekitiibwa era ekyo kyonna kye tutuddemu. Kale kansube nti mubitegedde bulungi era mugenda kubigoberera bulungi.
byolota bikulu nnyo tobisirikira. Biwandiike bw'oba oli mitala w'amayanja. Birecording mu audio obutereke obuntu obwo kubanga at one point ojja kwetaaga mu reference y'endagiriro ogambe ekintu kino nakirabako bakiŋŋamba. So bw'obanga tewakikuuma ate oyinza okusubwa endagiriro eyo ey'ekintu ekyo ate ng'oluusi eyinza okukaluba okuddamu okugifuna. Okay? Kale kansubire nti mubitegedde bulungi ebya new curriculum. Era ono Lubaale ye waakuggwa asaaga tujja mukola mu nkola zonna. Kasita tubitegedde nti kati we ebiriwo byakwebakira mpola mpola mutendera ku mutendera. Mwabali ebweru omanya nti when I go back ngenda kuwaayo my 9 days mbeeko kyenkola. Paya ng'owaayo those 9 days ogenda okulaba after like 2-3 times nga a lot has changed in your life. Okay? A lot. Other than ogamba nti obeeko byoweefundikirirako nga biri out of service. Kale mbaagaliza okubeera obulungi. Omutonzi abakuume. Onaabuuza byakyuka n'ebyabasoga byakyuka. Muganda wange. Nakoma okumanya nti ng'abasajja abo be bamu. Abafuga eno era b'osanga n'eyo, bw'osanga n'eri era b'osanga n'eri. Njawulo luba lulimi na mikolo gikolebwa. So, kyewuunyisa bw'aba Kabaka Mukasa ng'akyusizza obufu bingi bigenda kukyuka. Abaali ab'amaanyi bajja kufuuka banafu, abaali abanafu bajja kusitulwa. Abatalina ssuubi bajja kufuna ssuubi, abalina essuubi ejjitirivu lijja kubaggwako. Abaali ba super power bajja kugwa, sikyo? Si bwe bakyogera super power? Bajja kugwa, abataali basituke. Bingi bikyuka. That is a global transition. Buli kimu kijja kukyuka. Abaali balowooza nti tebalifuna mpisa bajja kuzinoonya oba kyetaaga zigula bazigule bazifune kubanga ye ky'aba ayagala mu bantu kikolebwe kiba kyakolebwa. Kisingako n'otandika okweyigiriza ebintu bino n'otobalinda bikuyigiriza kubanga bo bakikola the hard way. Sooka wetunulemu ng'omuntu weebuze ki ekimbulamu. Bw'okizuula nti ak'obuntu ke kakubulamu bwe kiba kyetaagisa kagule obeere nako. Okay? Kansubire nti byonna tubitegedde bulungi era tugenda kubiteeka mu nkola. Ayi Mukama waffe Kabaka Mukasa, ffe bazzukulu bo ab'omulembe guno bw'otulaba bwe tuli tukulidde mu bbanga tetulina kye tumanyi. Twakula tetulina kye tumanyi. Buli kimu tugwamu kigwe boom nga tuli mu kyo tuteredde. Kale mu mbeera eyo tukola ensobi nnyingi mu kwogera, mu kumanya ne mu butamanya, naye tusaba kusaasirwa. Tusaba otugondezeemu olulimi olwo naddala olulimi olutambulira mu birooto kubanga essanji zino okusobya okusinga obungi kutambulidde ate era mu birooto bye tufuna oluvannyuma lw'okubivuunula ekifuula nnenge olwo ne twesanga nga tukoze ebitasaana. Kale tusaba kusaasirwa, mutusaasire bakama baffe, mutuluŋŋamye okusinziira mu mitendera bwe mutulaba bwe tuli, mutulage obuluŋŋamu bw'ensonga kubanga mukimanyi nti okutegeera kwaffe kulina we kukoma kusinziira bye tulya bye tubeeramu ebiwoggana na biki twatawaana. Kale tusaba mutusaasire ayi bakama baffe, mubeere bakisa gye tuli, mutuwe obusobozi, mutugabirire nga bwe mwagabiriranga bajjajjaffe era mutwagalize nga bwe mwagaliza abo be tulaba abali obulungi. Naffe tubeereko obulungi era tubeenyumiririzeemu nga tetuwanuzza yadde okuwakankula ebyo bye tutajja kusobola. Wazira ate ng'okweyagala kwonna kusinziira mu mmwe ayi bakama baffe Bassaalongo ne Bannaalongo. Kakasa ayi Ssaalongo Mukama waffe ti emirembe gijja gye tuli era ne tugitambuliramu era ne tugyeyagaliramu
emirembe n'emirembe. Weewaawo akuume atakuumira mpeera.